bagamba anko omwana kojja omwana yavaayo kyogerako yekka teriyo muntu mulala yenna amanyi ku mwana bitya so twagala kumanya mbeera ki eyaliwo mu kuziika essomero lyasindika ku baana ba representative okujja okuziika kyali kitya ku vigilu naliyo myself natuukayo enziika naye siina mwana yonna gwe nalaba w'essomero wadde nti ali attached wadde nti mukwano gwe wadde nti classmate no there was no student at the vigil. mwewuunya ya twewunya maziga gaali mangi twewunya okujjako be nalaba abaleetaka envelope nti kalimu simanyi miliyoni 2 nti bazze kungubaga mukazi omu ali awo oba ye head teacher oba ye head mistress I don't know something like that gwe nalaba n'omusajja omu bwatyo baali abantu babiri be nalaba naye concerning the fellow students sina n'omu gwe nalaba. Okay, era nzirayo gwe nga abadde awangalako ekitono nnyo n'omwana ono relationship ye eri etya n'abazadde because era ekibapiiningisa bagamba mbu abazadde baagaana omuwa kyayagala relationship ye n'abazadde be eri etya relationship y'omwana oyo n'abazadde nakuwadde dda example omwana ava mu health family omwana bamuleeta bamuvuga addayo bamuvuga omwana talinya boda alina driver oluusi bamuwa ssente za service gye bamukoledde omwana n'akutiipinga n'okutiipinga wali okirabyeko kirabangako the relationship is very good ng'omwana ng'olaba ali okay oyo ali okay ng'omwana olaba ali okay omwana watuka okutiipingira 16 years tipping aba ali ku standard yeah so tewaaliwo demand eri awo nti omwana ntalina nnyo kya demanding abazadde be nnyo okutwaliza wamu nti omwana nti ali bubi nnyo I don't think that's propaganda. I don't think byebigambo by'abantu bye bateekawo nga balimbalimbira abantu nti omwana ti yali in good terms with the parents. That is why I'm asking. That is a typical lie and a typical lie. They should stop that habit. They should stop that habit. That boy was very, very humble boy and a very good boy. Nze mu byensobola okwogera sina na kimu kyensobola okwogera nti omwana nti yali nti maybe nga ebyawaka we sibeerayo nnyo kubanga ebyawaka biba byawuka nti maybe omwana akoze kino kibi naye nga omwana bw'aba ali mu public omwana oyo he was a very good boy nga alina reasoning capacity ey'abantu abakulu yeeyo kyensobola kuwitnessinga ku the late Elsham. Let people stop that habit of fooling people around. Nti omwana nti yeetuga nti omwana nti yali demanding a 2M from the parents. Era yaleka note. I don't think so. I really don't think so. I really don't think so. That's propaganda y'abantu bali mu kunoonya ebibozibozi kwagala kulya. Manyi nnaku zino olubuto lwatabuka. Enjala yafuuka enjala mu bantu. Buli omu aluka ekibozibozi n'akireeta n'akiteekawo. Asobole okukola ki? Asobole okusanyusa olubuto lwe. Asobole okudda eyo n'anywa byanywedde n'aluka ebibozibozi eyo gye babeera eyo nga bali mu bibozibozi byabwe. Abo bonna abali nti benyigira mu lukwe lw'okusaanyawo omwana oyo Mukama ajja basasula. Gwe ng'omuntu omukulu wali olabyeko omuntu eyeetuga
I've never seen it in my life. N'okiwulira kintiisa. Kintiisa era kinkuba wala. Nkitya nnyo sikiwuliranga. Yes, tubawulira naye era still. It does not sound good. Tekisoundinga bulungi. Ne bagamba nti omuntu bamusanze bwe bati nga yeetuze n'asiba wano ekintu. Bwe mwali mu kuziika kiki kye baali bayogera nti kiki kye baali balaga nti mwana ono yasiba awantu ekintu oba kyonna nti kwetuga? Is there anywhere we baali bayogerako, is there anywhere nga bagamba nti yasiba wano oba wano, because tuwulira sealing? Eyo byonna mu kuziika tebabyogera. Tewali mboozi yonna ekwatagana n'okufa kw'omwana nti yeetuga kwali kuziika. Sikiwa nti wali ali awo nti alina time y'okuddawo okutandika kupreachinga about Elisha beetuga nga abazadde muli emitima gikaaba. I don't think teri yakyogera tekyaliwo. Bino biri eno. Okay, otugambyeko at the vigil bannannyini ssomero oba abakulembeze b'essomero bajja. Speech gye baawa baayogerayo koko bugambo bwonna? There was no speech. They didn't say anything. Anything. Just presented them. Even to say hi. Even to knock, maybe even to touch the mic like this and say hello. No, there was no speech. There was no speech at all. And they came late. They came late. They came while we were finishing. They came the time the last preacher, Mukristo, agenda kusaba esaala esembayo etwala Mate. eri gye bagiteeka. That's the time they came. That's the time they came. Yeah. They came late. They were two people with an catch envelope. Then netuwulira wakazindano kagamba 2M from Seta. But they came late. Someone ono ngabo MC niye nagamba. Yes. I saw a certain woman with afro hair. She was with afro hair. She was a brown something like Mchiga lady something or what. I don't know the tribe, but she resembles to be Mchiga. Yeah. With a certain man with bald hair like me here. So I saw them. They came late and they never said anything. And it was so sad. Omwana nga abadde yemmwe abazadde be we batali. Yemmwe abafuuka abazadde b'oyo omwana. So we mubeera nti yemmwe abafuuka abazadde b'oyo omwana. Nze bwe nkwasa omwana wange ku ssomero, saawa eyo at that time nze mba nkivuddemu. Oba gw'ofuuse muzadde we. Gw'oba ofuuse ani muzadde w'oyo omwana. Kati wonkubira essimu n'oŋŋamba ABCD has happened to my child nga mukuwadde mulamu. No. No, and a big no. There has to come an answer. You to be, you are answerable, and we shall question you. And I think this is happening right now. So that's all. Mukama nga tumali